Okimanyi Omuyimbi Yatufera. Erindako kati. Story nga mpanvu. Story mpanvu. Emmotoka eri ludda wani agitereka. Oba nkuwe lunaku. Tosobola oyina okumpa olunaku lwa Pinki. Ndowooza tukomewo enkya. Pinki biwanvu. Birimu Obubbi, birimu Obufere. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Olaba Pinki ebyaddala Frank ankubira angamba Omuyimbi ali atya oba utandike na Pinki mama wa Pinki era batane tutandikirewa wawo oba otandikira mama wa Pinki yasinkana atya nabaho. Mama wa Pinki yafuna enamba yange ngayagala nkolere Pinki challenge Pinki ngakyali ewa Jeff nenkolera Pinki challenge we namala omukolera challenge Frank abaho nalaba challenge ya Pinki nangamba wow. Pinki wa connecting zota na ine mugamba nina mami we bamitajat afwa nina ampa ku mirimu nangamba Omuyimbi we supporting nansabe namba yani nenjimuwa kwa manyi bagenda baba mikwano bwe najimuwa munaine ba connectinga nnyo ne bafuka too tight kati Frank anyumiza ngamba mama wa Pinki amugamba lwaki tetukwata ku mwana ono omwana ono tumujjeyo avudde mwaka akaseera nga avudde wa Jeff Frank waneno juzi wano kuba juke yavadde wa Jeff nafuna kawo management gayo omutaikuni awo omumanyi kati mama wa Pinki amunnyonnyola amunya Frank abayinga aida Frank ankubira manyi Frank muntu wange nnyo ankubira ebintu ebisinga atali okunneebuuzaako kati bwe yankubira nambuzaako Pinki jukira nange Pinki abadde mukwano gwange simuulirangako saga yonna ne mugamba it's okay Pinki kyensinga okumanya bw'oba ogenda mu business ya kuyimba kyesinga omanya Pinki muyimbi mulungi era owulira ayimbanga shiba nti woba omuwadde obudde n'omuteekamu ssente n'omumanaginga bulungi y'omuntu asobola obutatta ssente zo naye ne muadvisinga ne mugamba bw'oba oyagala muteekamu ssente it's better you get a legal team mukwatagane kubanga munnaye abayimbi obimanyi leero omusayininga nga bya 1 month's agreement n'atuuka enkya neyekyanga n'afuna management endala Frank nagamba kale kajuka ye mugaga talina budde bwoyo wolokoso kakananga ngamba njagala mu meeting ba TikTok mwena ngenda bawa sente mujje ngenda bawa location mujje tusayininga Omuyimbi wange ebisigadde saabimanya omugaga asalawo mangu talinda Frank asalawo y'omuntu atalaafiya kati kola olunaku nze nina loopholes ze nalaba Frank ze namubuuza ye zaatalaba ombuziza nga ziriwa jukire babuuza Pinki eno management oba baze kuyamba Pinki yayogera ki baze kunyambako Frank yagamba bamu managinga that was the agreement ye manager omupya ye nagamba empewo nti muyambi kimu ekyokubiri Frank yatugamba mama wa Pinki yanoonya Frank n'amugamba nyamba ku mwana wange akole ki atutumuke Pinki bwe yali ayogera ku mawulire ko olunaku yagamba Frank ye yajja anoonyani ddayo wetegereza interview ezo muli ne ngamba Frank omwana ono ng'akozeemu bubi ogamba nti gwe yamunoonya really gwe yamunoonya ko Frank nange neewunyiza ogamba mbu nze yakola ki nze yamunoonya ne mugamba kati ekyo kikulekawa Frank n'akibuusa amaaso ne ndowooza oba it's minor ne bakola t-shirts ne bakola biki ffe nga tuli okusupportinga ne batusasula nze Frank yampa $1,000,000 yampa $1,000,000 before yali yampako $5,000 he always gives me money kuba ndi mukwano gwe he's very very giving ayina omutima ogugaba
kati ekyasinga okujja Franka enviri ku mutwe Pinky yamugamba ekikulu ennyo yamugamba agenda Nigeria kola kolabo nani ne David ne Ruga kati kumbe Pinky yali tagenda kola kolabo na Ruga yali agenda balina gundi gye bali bagenda okukola ku Mountain Sinai wanene Egypt nga Omuyimbi bwe banaakutwala nga bali beetegese baagala ojja obeerewo okuyingira nga kusasula just obeerewo bubeezi nga togenda funamu yali agenda yimba naye nga era bagenda musasula ku Mountain Sinai gendayo ku pejezo okay. Jabiraba nga so kati ku Mountain Sinai okugendayo okuyimba baali bagenda kumusasula sente ziri worth 8 million sikiwa kubanga ku Mountain Sinai so kati okuteeka mu sente olugendo million 8 nga tezigenda vaayo yali afaaki anti bamulimba nkugambe Pinky yagamba oli nti agenda Nigeria kumba agenda wano Egypt wano mu Africa kati awonzeko ku side ya Pinky nti oba ofaaki n'ensi okuteekamu 8 million nga togenda nazijjayo Franka yali nga bwe naakufuna no Franka ngamba Pinky bakuwadde sente za music ozikutte ozitadde mu lugendo ate mu lugendo togenda funamu oba ofaaki n'ensi alabika ye ng'omuntu alina ebirala byali agenda okufunayo naye Franka teyakiraba nti bamulimbye nti ono tagenda wa Nigeria kati nze nali nategerako ebyo bintu kuba nange nali ngendagenda ne Pinky ku Mountain Sinai Hajat era yaŋŋamba oyo Hajat Afua n'aŋŋamba n'okuŋŋamba langa nenanga ne video nenzikolera nziyina kyatuka ekiseera nga tebakyancontactinga nendowooza baabivaako ate nga ne sente deposit era tebakola ki tebampa nengamba kaseera tetwasayininga agreement yonna kambiveeko munnaye Pinky bwe yagenda bambi Franka baamufera million zigenda mu 5 emmotoka eri luddawa emmotoka teyali ya Pinky baali bagimuwa anti Franka ye yagigula emanaging Pinky kitegeeza beesula waba Pinky sikyo bwe kirina nti kati emmotoka yali evulina ovuga nga Pinky buli kimu era yali emuvuga ne lwe yagenda nze yavuga emmotoka yalabuka mangu emmotoka n'agibajjako alabuka atya nga Pinky tannakomawo wano ali ku Mountain Sinai amugamba Franka agamba oli mpeereza video ng'oli ku kisaawe ky'e Nigeria oba ekikakasa street yonna e Nigeria oba yalowooza Pinky nti bw'agenda n'ayimbirako ku Mountain Sinai kigenda kwongera ku brand y'amaanyi Pinky baleka bamubookinga ku Mountain Sinai kuba wali Abannayuganda baaliyo bali ne ku live nabalaba bwe yatuukayo yali ku live awo simanyi naye ng'ekituufu kya byonna yalimba Franka nti agenda Nigeria kukola kolabo n'Omuyimbi Ruga n'asaba sente ezimutwala ezigenda okukola video ezigenda okukola buli kimu era Franka wajjukira yeeyama n'amugamba ogenda tandikiranga kola video bweru n'abayimbi abaki ab'enjawulo n'amuwa ne sente mu $1 tewaliiwo kumbe yali agenda wano Egypt kati Franka abiŋŋamba ebyo byonna nti omwana yanfeze mugamba mpeereza ebifaananyi ng'oli ku airport oba ng'oli wa ku street e Nigeria takola ki tabisindika omukazi maama we mukubira amasimu takyagakola ki takyagakwata nenzijukira scenario ezaaliwo eza Pinky n'omusajja yali yamuwasa Pinky n'avaayo ne beewakana bambi Pinky yakola ate nze Pinky mukwano gwange nereera nkubidde nangamba mukolere challenge naye newunyiza Pinky okola ekyo ekintu ate era ni mukwano gwange kiringa wawulidde osinga omuntu ate naakudisappointinga kati mama wa Pinky kinzijukiza nti mama wa Pinky nno nalabika naye muntu muzibu kuba tosobola kuddira muntu mukulu muno n'omukola ekintu ekibi kyenkanidde we batyo bandi badde bamubuulirirawo amazima kati Pinky ye bwe yatuuka ku airport manyi bwe yagamba Pinky no Franka batijja bagenzeyo basajja bato okukima Pinky ave Nigeria bwe yatuuka ku mawulire yagamba yankubira kumaca ja tugenda ku airport essanyu nga libalibe Pinky yagamba bamubuuza ate bano mikwano gyange bazze kumperekerako batugambe no management yempa abanyambako obuyambi basanga nina olugendo lwange lwengendamu ne beegattako banyambeko ntuuke bulungi naye ng'ojjukira nga bamubuuza akabuuzako wali eri nga bamubuuza management enkadde nga tekimanyiiko kino nga tayagala kutereka proof ojjukira ebyaddamu nti byali tebikwatagana ojjukira ebyaddamu nga tebikwatagana tebiri clear kuba Cephco singa wagizo chargingira ku simu yange tewangambye ate kyajange eri first
abalungi abali ku HK Media aba Platinum Wellness Spa batusaako sheno ne bagala bafa ba Global Links Limited bali awo India. They deliver from India to Uganda. Abagala medical equipments, abagala eddagala bakolako bulambalamba. Olunaku lwaliro tulina Cephco in the TikTokers edition. Nabagamba mu TikTokers edition tukyaza abaana ab'enjawulo abavudde ku TikTok abantu mwatulaze omukwano nti abaana bano mwagala okumanya ebyakwata kuba oli awo n'okunyumyamu kokozo laba kusanyusiza ku TikTok kati ate olwo wano. So tubeerawo nnyo kuba tubaweereza niwe tuleeta Cephco leero ne tumuzza oguddako tubeera n'emboozi ey'okunyumya tetuggwako. Tubadde ku Pinki Omuyimbi batuuseeyo agambye mbuno agambye nti bano bazze buzzi wano eno sibamanyi. Kubanze Frank yankubira nze saaliyo nali eyo nga nanga ttaka lya Century n'angamba Cephco ng'akaaba bambi nanga Cephco ekyamuluma si ssente ekyamuluma yayagala Omuyimbi genuine nga wona yagala omuntu nakudisappointinga nga n'akaseera temunnayita na mwezi yadde nanga Cephco Pink teyandinkoze kino omanyi bwatu adressinze nga ffe abamwesibako mbu basanga alina olugendo lwe ne bamwesibako agende nabo oba bo bamuyambeko kati Frank ne mugamba ebintu ebyo nga sibitegedde n'empaake nga n'abimmalirayo naye nga Pinki yakola bubi kubanga olaba ofuna omuntu ng'azze okuyambako obeera open to him or her n'omugamba this is your position onyamba oba tonyamba kubanga ekyo kyonoona njagala nkujjukizeeko emabega era waliwo family yavaayo bagaye yavaayo ne bagamba mbu yali awasiza Pinki ate Pinki ye navaayo n'awa story ndala obijjukira ne bagamba nti ate yali azze kuyamba biki kino ate kyapenize ne ku Frank kitegeeza kigenda kujja kyahapeninga ne ku Jeff because Jeff yamusayininga n'amuta reasons mwaziwulira kitegeeza ndowooza wayinza okuba waliwo ko obuzibuzibu wakati awo obuzibuzibu naye nga bambinze Pinki mukwano gwange mubuulira on a friendship personal basis alekerawo okukola ebintu ng'ebyo be open nze Hadija bwe tubeera bafembi nsobola obeera open gyoli negamba Hadija waliwo byesobola kugamba tuliwo nga bamikwano okitegeera nina byesobola kati nga wonga nti Cephco olugambo ndukuwa naye nina byesobola byenerekeramu ng'omuntu kwaye kati Hadija tetusobola tula ntuli mu lugambo notandika okuŋŋamba ebintu ebimu nga toyina nsonga oba eby'omu kisenge really omuntu obaako nkubuuliranga bbu engeri gyanjagalamu nange tonnumya bulamu so Frank nangamba bambi bamufeze million buzisoka mu 5 and remember they do not have any agreement tebasayininga wantu wonna obutono bukoye ebigere oyinza okulumya omuntu ng'olowooza omulumya naye nga teweefiiriza Frank abaho mumanyi ng'omuntu ayinamu ku ssente so bw'omugyako million 10 oyinza okwefiiriza a whole fortune naye ate ye n'omuleka nga kyalina ssente kugambye yamusuubiza namugamba tagenda kuddamu kukwatira video mu Uganda n'amulaga nako ssente n'azimuwa naffe n'atuwa ffe yali talina watuyita yali waddemu nawa Muyimbi weffe n'atuwayo obutipu nze naafuna 20 nawadija katono kazira mu liiso ngenda mugamba no naye era Frank ampadde ssente nga nnyingi waliwo we namukubiranga buli kanaku nga musumbuwa nange ne ntuuka ekiseera nga nswala alina ne bwe yangamba bannange Cephco mpangira kawalako ne mugamba olyo no nkubuulira kino kyame no surprise bannange ono omwana asobola okwogera n'ayogera ate kati nimbi yali Frank yangamba omulabikira bulungi ne mugamba nedda ate oli mukazi kyogamba Frank yeka yayinza okwegomba naye yatuuka n'angamba tuli bamikwano nze Nadija omanyi Frank ayo omuntu atalemezaamu kuba Frank mukwano gwange nze mumanyi nga mukwano gwange waliwo ebiseera edde emabegakawo like around last year mu October namukubiranga nnyo buli kanaku okumala emyezi ndozange 3 nga buli kanaku Frank anteerako 10,000 ku simu byamukyamula bambi nakubira nanga ne Cephco nkoze ntanga nti ampangira nakulabako ngaokola interview naye no se ati kati Frank mukwano gwange muwayiriza anti kati Frank nino olugambo naye is that Frank mukwano gwange yalinga mukwano gwange nga buli kanaku Frank ampe 10,000 kati goza right
buli kanaku nga mukwano gwe kubanga nalinganga nina eri erinnya lyemuyita kibesti kyekiriwo besti ako kalaba kaleke nga kamuteeka position ndala yagamba Cephco nkola ekimugulire emmotoka mukolere eki namugamba Frank ageza kirungi omugaga talemerere oba yamalako oba teyamalako awanyuwaawo neera oli mukazi mulungi and class attracts class obadde tokiwulwa kimulema yali mukwano gwange anti kati kankubulire ye relationship enungi you first be friends nemwetegeera omumala okwetegeera omuntu awo nasalawo nakijjayo ku mutima tova buvyeri nga bano bagundi onakutekamira n'ogwa ku muntu kwagala jonna akubawo ebigambo waliwo akawalako ku tiktok keyakwana naye jonna gwe kaani oya neyefuula atabijjukira njaka kubulira nga tubudde kukamya saa kakolera platform kati gwe mwasinkana mutya ne Frank ebya Frank yagamba yegwe wamuleeta ku tiktok wamugulirawo wamuchallengingira nedda bambi ye bwayinza okyogera Frank already yaliko ku tiktok nga loki nga omuntu yenna wa bulijjo wabeera ku tiktok naye ng'ayamba nga omanyi bintu bya Frank awa abaana ku ssente bwasanga ku live n'omusanyusa n'akuwa ku ssente n'abawa kati yayambako ne Miki naye bambi Miki ndowooza Miki seems too funny Miki namuappreciatinga but teyamuwa nnyo bali babawaddeko ebintu ewaka ne bakuwa ggwe ekikopo oli ne bamuwa kati mubamu oyo omwana akisussa kati nze nakisussa nnyo bwe yampa ssente ate yazimpera mu kaseera nga nakava mukomera n'ensimba ganange mu kumuddiza naye sawa muddiza ssente wabula mukwano nga luwembeera bannange Frank yampadde akaagadde nkutumiddeko mukwano gwange ate naawe obimanyi ebyabagagga basudya bannange naye ate nayongera kunjagala mba ndi awo nga taddeko akakadde mba ndi awo nga taddeko 5 bwe mukola Frank bankoze kino ng'aweereza n'ennyongero neŋŋamba nga tannandaba nakundaba Frank yamperezanga emitwalo 10 buli kanaku okumala ndowooza emyezi nga 3 kati naye nga just womugamba hi bestie na ogendola mobile money nga kuliko ssente wenamugirako enkofiira nali ku live ya Stuart Brown kati wetwali ku live nangamba Cephco nnoonya ngenda kugulira kamera bwe namunoonya nangamba nkyatumitinge mu tawuni ku kizimbe bwekityo bwe twamitinga jjukira munyankola abanyankola bamanyi bali fane yajja ne socks empanvu nga ataddemu wano bando bambi aleka engeri gigwala omulundi gw'ogusoosa okundaba yali oba tanneesiga oba yenkola ye I do not know naye yajja ne bando nga mulimu obwetaano neŋŋamba nangamba njaga nakusuubiza kamera neso akugulira kamera yokka londa n'ebira nenonda kamera nenonda ekitala nengunonda microphone n'ebigenderako bimanyi byonna ebikola nangamba sente mmeka nazibala tututututututu cash nazinsi bana yadija nawulira nga mpunze nengamba kati ono fungira mukongayo wawunga nengamba ono singa badde mukazi badde ngina mumutwala at least mumuteeke ewaka yali fumbi naye nengamba engeri gyali musajja kamuwane nga bwani kuti era nga lwembeera ku live anko nkutumiddeko anko Frank abaho bambi mumufollowing netukane mu bululu ne bamuteekawo ne tumusimbawo nze ne mugambirawo gwe president oba oyisemu oba tokoze eki yegwe president saakimwa nti kiki obula yasinga omutima omulungi ku tiktok kanku example nze yanyamba abaana bangi bazze bakwata Bishakashi namuyamba bakwata banga Namiro bagize yagenzeyo Namiro gwe tuva okwogerako ayambye ba tiktokers bangi Pinky wuya muwadde ssente nawe kennyini ogambye n'abatali alina n'abaana kati waliwo wano omwana abadde train yamukuba obwongo ne buvaayo yajja wano ne tukola live abaana ne bamusondera emitwalo 35 ku akaunti yange ku live yange ne baziteeka ku simu yaabwe obwongo bwavaayo nasigala nga akyategeera ne bamujjanjaba ne wasigalawo akabubi naye nga kakuba egumba baalijjawo wano eribika obwongo ne bali muteeka wano mu bukyala kati mukoli muteeka wano eno omwana we eggumba eryo lyali likyali tto kati wayisewo omwaka gumwe nkubira Frank mwana wa myaka ndowooza nga 5 kati nkubira Frank kuba baali beetaga milioni 6 Frank nangamba musonde naye kati fona ongenda muwa cash wa milioni 1 wemusonda nesigala nezibulako zonna nja kuddamu era nzongereko omwana bamudduse mangu mu ddwaliro
alina omutima omugabi. Awo tuveewo kati olwo bali ku kine Pinki. Yagamba ayagala kusuwinga Pink. Agenda musuwinga yasayininga contract Pinki. Kubanga okusuwinga omuntu nga tewasayininga contract kibeera kirala. Kyokka kyogamba bwonzijako ssente nga tetulina contract. Kitegeeza saakuwa ssente. Yes, tewali kamera teyaliwo. Yazimuwola. Katandi alina kali ka statement kagambye mbu bannyamba. Ako tekamulabise. Kaliwa. Bannyambako buyambi. So tuyagamba gentleman's agreement. Ffe gye tutaamanya. Eno eba agreement si bwe kiri. Bwe tubeera wano naawe Hadija ntuteesa ABCD nga ffe nga tetuwandiise. You have to bring proof. But even court. Olaba court considering ebintu bingi. Much as eyagala considering ebyo biri proof ya documentation and everything. Naye n'ensonga endala baziconsideringa. So osobola ogenda mu kooti n'ogamba nayina omwami wange nampisa bwati mu buliri. N'ogenda mu kooti n'osuubinga omuntu. Na harassinga baba baaliyo golowooza. Si kyaddi kati DNA kakasa butonde. Tegenda kakasa harassment. Ate wenkuharasinga susu abaaki. Ava mu position. Inaddawa. Mukwano wemula nageja naye susu wageja kurakwalo I mean ochuka posinga Dr. Cephco nga bakutte obanga any kind of enforcement no kale wabawo obuntuntu naye still osobola okujja no raising amatayo mu court esobola obeera yakisa ne considering kyonna esobola considering nti kituufu mwateesa naye ono nayekola ki ne taking action. Kati nina ebibuuzo bino biri personal naye bino ebibuuzo biva mu bantu nkisaagala obinyigiremu kubanga mmanyi nti maybe it's your decision maybe okyeyagalidde abantu bagamba okyuse kala weeyerusa nedda kati nina kampani gye nnangira eya Nova kati nagende wa Nova natandika okubeera nga nkolako kati waliwo zino scrub ze bakola ne bakuuta kati olwedde wesangibwa kati nga gwe ziriwa kati we bakusanga yeyerusa singa ayina obuga naye jjo n'amazima singa yeyerusa singa ayina obuga bankola face ne bankola face singa yeyerusa singa gana amatu maddugavu thank you naye oba omira eddagala bagamba nti bw'omira eddagala mbuli kwerusa lumu nedda ebintu byo just birungi okitegeera kati abamu bagamba mbomwa being like this or being like how you used to be wali toli muddugavu nnyo naye nga toli mweru like bwe kujjako bujja skin eyembi olaba kati ojja otukako ku ba celebrities abamu abayimbi gw'olaba afaanana teyeyerusa naye ng'olaba alina kagulo ako akalungi kati bamanyi okwekwasa mu Cephco omwago gwa black nze ni mufumbiro tolanga ko bafumbira n'abanyarwanda ng'emmwaja we ja black from kuva mu buto nze bwe nti bwe nali n'ebifaananyi emmwaja black giri sexy pink lips zaakajja okubeera introduced y'amaalo bagamba akola pink lips naye ebyo ebya pink lips nze sibiramu kati oyagala nze banzaala omumwa gwange guliwe guti oyagala ngukyusa entya bwe nti bwe nina okubeera nzisobola kikyusa naye n'ekirala biri bye batukolako nga tulanga bikunyirizaamu kubanga tasobola kulanga naye bwe kale nga toyina bugaali ate buliwa naye jjo nabanaye ndi confused kati biri bye batuteekako nga tulanga bambi bye bitukyusaamuko n'onyirira n'ofuna kaggulu ako n'okafuna n'onyirira n'ofaanana bulungi munaye abantu babadde bagambanga nti weeyerusa Cephco kati ekyo kibadde nakyo kinconfusinga ndowooza abantu bakitegedde kati balinanga budama planning basobola obikuteeka wano weebati kati babikuteekako ne bijjamu maybe scars ezikubaddemu oba ne bikujjamu embala bwe bu dark spots obwo kati we buvaamu buleka skin elighteninzemu katini but with time etuuka neterera naye nga buli tebukyalimu obimanyi naye oyinza ogenda okukola scrub ng'oyagala obubalabe buveemu buvaamu naye skin tesigala kyekimu eyinza osigala nga elighteninzemu n'oyerukamu but bw'oba tokozesa ebizigo nga kyadde tokozesa ebizigo etuuka neterera ku nnomo yaayo kale tosobola langa kintu kyotakozesa kale nova omutuukako alinga kyakulya muzungu ate yagamba akyayagala yeyerusa ate tebyatunda bannange kati wasiibula olunaku olwaleero mbadde ne Cephco paka kiboyina eri abaana ba TikTok bana ba TikTok kyenyinza okubagamba thank you for working hard naye mwongeremu professionalism ekyokubiri
mulekerawo okuvuma nze mulaba nakyusa nze mbagambye nze asinga tewali wana neeyimbamu Hadija kino nkiddamu ina neeyimbamu gwe kikole ng'okimanyi nti nonkuleka bulesi kubanga bingi byantuukako bisaagala kuddamu gwe byolowooza nti byakabi nnyo nze nayiga saagala kudda gye nnava kubanga nnina olugendo n'ekyokubiri muve mu mize emibi egy'okunywa enjaga emize egy'okubba gye bali abanywa enjaga ne mujja bakuyise n'egy'obutakolera abantu omuntu n'akusasula n'otamukolera egy'obuyaaye you have a phone omuntu akusasudde omukolera n'otamukolera egyo emirimu egivumaganya ekifaananyi kyaffe banaye mugirekeraawo n'ekirala maybe Hadija kiyinza okukubiriza abantu mutye nnyo Katonda and mwagale nnyo abazadde bammwe. She's good anjagala nnyo era ze lwenfuna 5 kya challenge nga nzijako 1,000 nga mugamba minywa y'amata kuba bw'ofuna obuzibu ate yasooka ku ssiini tola kati nze wenafuna obuzibu ne bamukwatira namu nga talina kyamanyi sina content creator oli n'agamba oyinayo yanvumye ku TikTok naye nga bambi taliiyo kati nange bwenfunamu kasente muwaayo nga musanyusa nga ategeera byenkwalira ddi omukyalo omutuufu ddala omutuufu Hadija nkyali muto sawa zino kamaliriza okuzimba Hadija nzitegeke emmotoka nzigule omukyala ajja ekyo kintu kitono okuwasa tebakuwa budde naye nga bambi mwekuume obulwadde bwa ddala HIV is real banange mwekuume ojafuna fame ogende wegatte n'abawala ab'enjawulo okuba mu Dr. Cephco akyusa abawala mu content tomanyi ffe tukikola tutya oyagala okukoppa ogwe mu buzibu Katonda mulekerawo obuyaaye mukole content mukole gwe kyowulira muli kyoyagala kyoba okola. Ekyewuunyisa ku Cephco is that woba otudde naye wano eno he's not the same Cephco on TikTok. Mwana gwati kati wali tuba twakitinga nga onagenda mu theater ne bagamba Hadija ogenda kukola nga mukazi mujja naye nga tokyagala naye nga you have to pull out that image kati yenze mba nina okujja ekyo kifaananyi ekibi kuba abantu bagala byonoonese but at the end of the day I have life nina life behind the camera. Bannaye byebyo bagambe ntunda eddagala lya waya bannange ntunda eddagala lya waya ena kasayizi katono ojja kuba Hadija ne Hadija ine namba yange osobola omucontact terina side effects airange liri organic wali olina eno waliwo bana bagala ebyamangu ebyo bibisi bitunda nina liri nga newoba olivudde naturally with time within 2 to 3 weeks 1 month maximum negejja newola ate n'amaanyi nga agwakoza akuba mu Hadija eno tebwatula obwatuka mpolampola ololeko bomu n'oyabika bwoti mu slow motion obwomi obwo nobeera ng'osindika omwana no need oyagala just byakukugira mu enough is enough n'aba baagala enough wetuli kati Hadija nawe oyagala omusajja abenga yakakugenda kaaveeyo no enough is enough kyekyokka oyagala eddakika mmeka. No, love is not about dakiika. Is love. Va mu bino ebintu by'okupiika obunyama mbuno mupika obunyama. Abantu bangi benda because of that thing. Nga n'oba wali ofunyeko kandida mu buto. Ayika mu bbaafu awo Hadija jangu nkugerezeeko ssente zange. Biiko mu ebitaatata. Ng'obiraba n'ogamba bino bivudde mu nze. Laira Cephco. Walla. Kati eri dripping pill. Kyetaaga nga kitundu gwayagala amangi ag'akajanja mukwano teekayo ogiteekayo no you don't swallow giteekayo munda n'otuula ne weetegekera omusajja aba yakatandika kati ne gayiika nga ga white nga gatunula bulungi ate tewagala baluli twagateeka buteesi mu mazzi ne tukola tuti ate ffe tumanyi lwakuba tetulina teekamu ebintu ebirala Hadija enkya jangu gwagenda okunyamba okakasa abalala dripping pill bikola nja gikozesaako dripping pill around vacation time nga ngenzeko ku vacation jona when I'm not nga siri ku HK media komewo mbabuulire how vacation was kuba wali olyagala luli wankubira sha jona ndage message zo leka naawe gabo njena mukwano gwange kyovaayo mwogeddeko kuba tasaanyiiga naye omulala wali kimasobola byogera bambi abaana bali bubi Hadija nze Hadija nalina akantu bwe kati nga banvuma okulya embizi nga ni musiraamu kaali katini ku ssomero nga tuba tuna abaana abalenzi
nga bagamba gwolina akatomberayo nali mu siniya tu naawe siniya tu siniya 3 omulenzi oba otandise okweraba nenga nswala nga bw'ofuna omuwala avaawo yeesooza kukuba ebifaananyi naye mukwano kati neegerera neŋŋamba gwe nedda kati ne John ngenda mukolako mbitiibwa akukolera ssente naawe oti agenda funa abashugamami bamutekemu ssente oba abaliwo batabale yamanyi anti shugamami olugiraba nedda teyeetaaga bashugamami yeetaaga omuzungu omu ng'ali bulaaya ne waataba si muzungu naye nga musama no John akola bw'oti oba kyanga atakyanga John akyanga okyali muvubuka kyanga gikole eyimirire kyanga ofune ssente ozimbe obiganira mukama naye nammwe abakazi mubikola n'obeera n'ow'enjala n'obeera n'owanyumba n'obeera n'ow'emmotoka bakazi abasiru abatakola emmotoka yo wangamba teggwamu mafuta oyinza n'okuba nga olina yagisasula lwakubanga era waali omuntu tasaa kuwa kyataasobole ali omu bambi ng'oli loyo tumuwa obugalo bannaayo no she's one of a kind. Listen to me. Labayo. Ebyo ebintu ebya stake yokukyanga abasajja nayo yaliwo. Like we grow by years. Kuto kyachanga. Mubirondeka. Kiki kyembeera noonya. Mubirondeka. Listen to me. Abakazi abamwe lwaki mukola ebintu ebyo. Mubirondeka sikulemba mazima. Ku university ng'olina ow'enjala olina ow'engoye olina ow'eki naye kati okola you have all the money osobola okukola enjala osobola okukola kino ate n'oli naye asobola okuwa naye n'okola naye nze kati nange newenkubuulirira waniino engoye era oyagala engoye endala bwenfunayo ngamba nti Dr. Cephco nkwagadde ngenda kubanga nkusponsoringa ngenda kugulira emmotoka nkukole bino andabirire anfeeko bulungi nnyo. If you had a better job ng'ebyo byonna osobola obyerabirira bulungi nnyo era tewaali bikoze biri njiina tebampita njiina naye newe banyongerako sigaana kuba nkyali mwana maybe nga now the thing is nti abakyala babeera waka ebiseera ebisinga bali very idle omutwe gwabwe gubeera frustrated aba focusinze ku kintu kimu kati kyova olaba nti abeera alinze omusajja akomewo amala agende tabeerako bize but we as busy women abakazi abali bize bagenda kubuulirage mazima abakazi no obuzibwe listen Jonah no abakazi gye bali ababikola n'abatabikola gye bali kati nze njogerera ku side y'abakazi abatabikola nti ogenda nova ku mulimu wallahi ng'okutuse nga n'omusajja ne wakugamba nti kolako weebati nga you can't saawa zino nga tolina bbaawo kati labe essaawa eno ziri ssaawa mmeka nekugamba twatandise kola ssaawa mmeka essaawa eno ziri ssaawa mmeka Adija ngenda kuddayo awaka eno yonna olugendo ntuuke waka ng'okooye Adija olina olaba akazannyo teremundo Adija kubamu akafaananyi ngagamba Adija ndi bulala mpewo nnyingi nze obudde bwanzigwako obw'empewo nnyingi kisinzira nesooka neneetega naffe abasajja twetega kyenkugamba I can contribute omanyi kyensobola okukola nsobola obeera serious ku kyenjagala mu mukwano nga wayagadde omukazi tokola buli kimu omusajja by the way ate katugendeko mu eyo story tujja basibula oluvannyuma kati kankubulirako kino Cephco omusajja akwagala ng'akwagala seriously nayagala okufuula mistress we waliwo enjawulo if you let yourself be a mistress you will be if you let yourself be a wife you will be a wife in that guy's life so kati kino kyenkugamba nti omusajja tasobola kubeera na bintu byonna naye bw'aba alina ssente ng'alina ne good sex ebisigadde is background noise kikyoba okyayagala oyagala okwepiica is good you want some money is okay tekisangika mutera byogera nga muli mu laavu naye raba mumala okwekyawa ng'otandika kalina ssente naye nga tekamanyi ebyo ebyokwekyayabwa biba bya lulala essaawa eyo you must enjoy ekyo kiba kiriwo kizibu okusanga omusajja nga alina good looks nkubiriza abawala bonna bali eyo si kirungi okubeera n'abasajja bangi lwa nsonga kati gwe raba oli yakuteeramu kabbi akaggalanda kati imagine ng'olinamu kabbi akaggalanda what will happen naye labayo kankubuulire nze ndi mutiitizi munnange omusajja nga alina ebintu bisatu nga alina good sex nga alina money
ng'alina ne good looks kiba kizibu. Sex and money is very important. But kizibu omusanga alina byonna bisatu. bijja Kati olaba ono Jona abeereko na bibiri byokka. Alina looks ayinza omusanga nga either talina good sex oba ayinza obeera ne good sex nga talina good looks oba nga talina money. Ate let me tell you, good sex naye bamutraininga. Not everyone knows. Abamu just tebakuzibwa basenga baabwe. Yeah. Omusajja ombuulira ky'oyagala. Omanyize bino ebintu by'abasegasaga byogera. Kigiriza naawe. Omusajja ng'alina ssente. Ng'alina ssente. For example, omusajja ng'alina ssente. Kati nga Lwasa. Anti alina ssente. Towera example kumanya g'abantu lwansonga nti kirala. Bade ongambye alina ssente. Kati for example. Kale Jona. Ate kati Jono lulenzi. Okirabye. Alina looks naye olaba olisa lulenzi kuba bambi. Anti kati no Range Rover neke lufuna Range Rover. Kati ono alina gundi ye, alina legi ye ne egi ye. Twogereko. Tugereza ko naliwo. Alina legi ye ne gundi ye. Babebi bo obwana bwo obutoto. Ali mu myaka janga. Kati nawe ina butoto obunabo. Bubo bujona. Kati kale katugende ku mwami nga Rasa. Naye tetugamba ono Rasa wo mu media kale for example. Twogera ku Rasa mulala. Tugeza ku myaka. Kati for example bango sinkanye guy ngoyo for example. Yeah. Kiki kyolowooza kyatayina gwe? Nze kyemmanya balina tetugamba Lwasa ono omumanyi tugamba Lwasa mulala. Yeah, mba nkimanyi abasajja nga babakulidde emyaka baba bakoze nnyo abalina ssente naye ensonga zino taba bulungi ate mu abawala ebiseera ebisinga kati kugamba kikino nti ensonga zino eno zijja mukwano muwala gwakuwadde kyekino kyenkugambye nti nno waliwo effect nga wazaalibwa bwotyo no anti awo you improve how nebidagala byonoonyeza omusajja ebiki ne weetana nodde eri anti kati era osobola obimuleetera wamawaya n'agikola bulungi nnyo amaanyi gaki naye ng'era takugira bulungi anti ebyo byonna omuyigiriza tofunangako omusajja nga kyogamba omuntu bw'abeera nga akola kyogamba omuntu bw'abeera nga akola bulungi ebintu ebitategerekeka tosaamugamba nti no bebigiramu bwe bati bw'omugamba kiramu bwe bati era newaba musiru kiringa wolagirira omusiru mu kiraasi era ekibuzo kimukola ki kimulema omugamba naye naawombowa omuntu abowa emboozi zantamaanira ensonyi mweraba